Breaking news ekiri ekitovu ku kisaawe emmere gye bafumba ye batunulira byonna mbikuletedde mu maaso afu abakyala beekalakasiza Bobi Wine akibakoze yakatuuka Entebbe airport nga buli nkola yafa ka video madde nsabo kampere kalala kabinga kasotambula katukira bonna abanjegadde kumanya kweno information naddala ba food soldiers bakadama betuyita ba house managers wano ku Wonder Boy UG megansho tino subscribing abakyala abo gwe mulaba bebo abamuho kubabadde abakulu mu kutegeka kye bayita emmere bafumbire ddala emmere bafumbe y'abantu abasukira ddala mu mutwalo gumu naye kigambibwa kubanga tebawuliza yadde n'abantu 12,000 information yena ogenda kubanga omufuna wano ku Wonder Boy UG waliyo video gye tuli mu kushootinga gye tugenda kubanga tu documentinga anytime from now make sure subscribing so kola bana abakyala hanga bekalakasa ne Abedi Bwanika sente yaziridde ebibi atubuja kye yabba yamenyani politics asanya wabakulembeze bakwabe ensonga ng'onale Mpuuga tumulabiddeko ebintu bingi era nkowola bannayuganda mwenna mutunire n'amaaso George Mpuuga ye waffe paka Laba member ba parliament olw'embeera abamu tebasobodde kubeera wano njagala mu kiseera kino ng'omubaka ate era omukulembeze nga nze ndi wa National Unity Platform mbabuulire nti muve ku lugambo olw'abo abawaayiriza ekibiina kyaffe nti kibadde kigamba abantu nti tebajja nti kubanga bwe banajja tebajja bawa kaadi nze tebakiŋŋambye oba tekiŋŋambika oba bakigambye bansinga bumpi simanyi bwe kibanga kituufu kya bukuusa era kya bwewussa omuntu okugamba titojja kuyimirira na mukwano gwo mu biseera eby'okwebaza nga weekwasa titebajja kumpa kaadi. There must be life beyond ticketing. Wateekwa okubaayo obulamu oluvannyuma lw'ebyo bye tutwala ng'ebikulu ate nga si bikulu. Kale nno bwe kiba nga kibaddeyo nze neebaza abatankubidde essimu kuŋŋamba nti nno sijja kubanga tebajja kumpa kaadi neesunga era nkola nnyo kaadi yange okugifuna n'ogisigaza kubanga nsaanidde. Waliwo ebigambo ebyawandiikibwa abatusinga okumanya nga bagamba nti bo ba philosophers. Marcus Terrius Cicero yagamba gratitude is not only the greatest of virtues but the parent of all. Okusiima si kye kisinga obusinze ebirala eby'amakulu naye ye nakazadde waabyo. Mu ngeri eyo tuyimirira wano okukkiriza nga twatula era nga tusiima obuweereza bwa muganda waffe okufuba kwe amagezi n'okwewaayo eri obuweereza eri omwana w'omuntu n'ensi yaffe bye tukkiriza ffe abamu nti bibadde ensonga nnene mu kukyusa ebyobufuzi by'eggwanga lino ebyo bye tukkiririzaamu. Omuwandiisi omu yagamba nti mu mbeera y'ebyobuweereza n'obufuzi the brightest stars shine brightest. Emunyenye zisinga okwaka era ze zisinga okwaka. N'agamba nti naye kino oli mukiviirako enge obukyayi oluusi n'obutakutegeera n'obutakwagala. Engero Joyce Wagala Antwatwa. Honorable Abed Bwanika, many thanks for getting time to speak to us on NBS television. Kindly tell the viewer what this orange color really means, at least in as far as we know. You are still members of the NUP. We would have expected, right?
For us, in politics and in the management of people, we speak, but we also use symbolism. Today, what is evident here, that we chose an orange color. We want to leave it to the public to do the interpretation. The easiest interpretation is that the usual color that people expected, it is not here. At the right time, we will be able to tell the people of Uganda what is it about this color. But today, we chose to display this color, the orange color. Certainly, many people would have ordinarily anticipated that this is entirely a religious event or a spiritual event, but it is really emblazoned in political undertones, and you can get to hear the slogans from many people. Mpuuga, my leader. What does this political symbolism speak to in the run-up to the 2026 general polls, or is it entirely wrong to see that religious events can as well be used as pulpits for political symbolism and political chest thumping? This is a religious event, but organized for a political leader. That's why you see the undertones. Honorable Masaka Mpuuga is a political leader and someone who has achieved. So most of his friends, they come from the angle of politics. But the function itself is a religious function. The people who are here, they are political in nature. So that's why today we are bracing the two. But this is a Thanksgiving. As you are going to see, the religious leaders are going to take over. In the afternoon, there will be some few, speeches, probably by political leaders, but largely 90% of this function is a religious function. Well, I think one of those other things that at least should be on the agenda, at least in speaking current affairs, should be corruption or grand corruption that is happening in the country. Is that one of the things that are going to be prayed for right at this particular event, when some of the people that are actually leading or people that are going to be part of this very mass have at least implicated in some scandals? I don't know anyone here who is in a scandal. Mpuuga, some people wanted to put a scandal on him. It has failed to attract water because whatever happened in the parliament, in the budget of parliament, was official and legally done. So there are some people who want to wake up and think that they are the ones who can prophesy a corruption or no corruption. We know how a corruption is lived in this country according to the law. So here, that's why you see us, for us, we are peaceful.